Pulezidenti Janet Museveni akunze bannayuganda okujjumbira enteekateeka y'okubaliwa etandise olwaleero ndi ku ebigenda okuva mu kupala kuno byakwanguyiza gavumenti mu kuteekateeka obulungi. I hear there are some groups who say they don't want to be enumerated. Stop that, because you are, when I'm going to say, okuchumbagiza, you make us, you interfere with our work, because this information would be used for planning to get solutions to your problems. President okwogera bino abadde abalibwa ne First Lady Janet Museveni era omulimu gw'okubabala gukoleddwa mukugu okuva mu kitongole ky'ebibalo Dr. Vincent Fred Ssenunga awerekeddwa akakulira ekitongole kino ekya Uganda Bureau of Statistics Dr. Kulisi Mukiza mu State House Nakasero. President asiimye Dr. Mukiza olw'okuteekateeka ebibuuzo ebirungi bya gavumenti bigenda kugira eddala omulamu omutuufu ogw'okuteekateeka n'okumala ebizibu ebiruma bannayuganda. The whole thing is very comprehensive. That's why I've spent almost like 2 hours here. So I congratulate Dr. Mukiza and his team. I think if this is what they are doing everywhere, then things are moving. Ye Mukiza asiimye President ne Janet Museveni olw'okufiisa wakati ne babalibwa n'ategeeza nti ebibuuzo byonna babize mu bulungi. The respondent was very cooperative, gave us all answers to the questions we put before them, and we are very happy that we have concluded the exercise successfully. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.